keyasookeramu nsuubira zitika akabinda kagenda Kapapaala. By the way, kale engeri gyo kijjamu engeri kyo kitandikamu kale neerabiddemuko katini yes, but manyimu akabinda kagenda Kapapaala. Yes, kensinga okumatira nekana akayimba akalala kyayimba bakitotya ina kale manyi nnyimba ze nnyingi but olw'obudde jasi sisobola kola bimenyamenya naye nga wannanga abantu bali wano basiima busiimi bo tebakkiriza nti waliwo ndaye flower agambye gwosinga yamaani ne walayi flower nalyetaaza okukulabako olunaku lwekya mu Kivulu wano actually oba manager olaba otya flower tumugulira byonna byayagala okunywa olunaku lw'enkya tujja bimugulira kyalina okukola kiri kimu tutuukako just ng'otuuse mu kifo gwe tukooneko ebibyo tujja kubanga tubisotinga muganda wange webale nnyo obadde live ku mukutu gwa Jonathan exclusive nawe osobola okuddayo waka n'okanoonyako kwekali era abali ku mukuto kyembasaba mujye tuwagire tujye tunyumire tukube vibe after vibe ne support tumuwe yes kubanga kiwa muganda waffe mukwano gwaffe muyimbi waffe tuwagire n'ekirala ennyimba za Uganda yes ku lw'ensi yange sigadde Kyongo 269 Kyongo 269 musajja nsanyeddeyo ate okubye kaali erisikiri ati naye engeri gye nabagambye nti tuwagire enki ennyimba z'Abannayuganda yes because with our country tulemerako yes buli kimu kigwera okwo kiraba so twagale nje tusanyuke omusajja ono ayagala kunyumyamu naawe live ku mukutu nze mbadde njagala kubuuzaamu olulimi olwoyogedde ani yakusomesa engeri gye nagambyemu okusookawo buno nze mu nsi ya Uganda nange mbeera mutuuze tuliyogera kuba Kyongo Kyongo 269 Kyongo ani yalikuwa Kyongo abeera jjajja wange omusajja yajjawo mu China muki kati wetugenda nnyo mu ngero obuvo n'obuddo kale jjajja tufuna erinnya eryo jjajja wange yali ki gundi boxer nga bire South Korea nga ate eyo gye yakulira gye bamuzaadde yali mweru yali muddugavu nga gwe yali ate kibuuzo kyobuuziza yali mweru nze mu kika gyaffe gwe muddugavu weka nze omu naye tolimba asirimba abasigadde bazungu abasigadde bannange beeru jjajjawo yali mu China jjajjawo yali mu China omuddugavu nga si muddugavu nganze kubanga kati omuntu takozesa kizigo that's why nange nsigaddemu ki oli kunnakyoyo yamaani kansooke nkubuuze buuza mukulu taatawo ye muki bane kansooke abantu mbatangazeemu katini amannya nze Jonathan exclusive tukyali ku mukutu ndi ne basajja bange wano tuwayaamu tubadde tukyali ku sound check ey'omuyimbi David Lutalo so awo wennyini we tugwiridde ku mukyayina omuddugavu mpozi bagambye erinnya Kyongo 269 ya ne producer wange wano president wa Masaka City ndi naye n'omukyayina omuddugavu bwe tukyali mu kuwayawayamu ne musembereko keno wali kalayiti ndabyeyo agambye wano nti akazikiza awo wennyini omukyayina omuddugavu mbadde nkyakubuuliza ddala taatawo ye muddugavu sooka otutangazeemu ku taata ne maama ani muddugavu kuba gwe kale taata wange engeri